Ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'omunaana omwaka 2023 twakulaga emboozi ku kyalo Bukeerere mu ggombolola y'e Kayonza omubaka w'ekitundu kino ekya Bbaale Charles Tebandeke bwe yava mu mbeera n'atabukira abaali bakiikiridde abeeyita bannannyini ttaka aba Neirika Farm abaali baagala okutandika okwerula empenda ku ttaka nga tebasoose kukkanya n'abatuuze. Bano bawanyisiganya ebisongovu era omubaka yategeeza nga bw'alina okusooka okuweebwa akadde asooke yeekennenya ebikwata ku ttaka lino ebituufu. Kyenjagala mutuwe obudde tukole saaki ku ttaka lino. I want to inquest into the process of acquisition of this land. 3, I want to know what are you going to do to the residents after boundary opening. As simple as that. Webituukidde olwaleero nga wayise omwaka gumu n'ekitundu. Kati olukiiko luzzeemu okutuula okusala ekyenkomeredde ku ttaka lino. Enteekateeka eno yayingiramu n'akakiiko k'ettaka okuva mu maka g'obwa pulezidenti akalagira minisitule y'eby'ettaka okupoota ettaka okumanya wa musigansimbi wayita. Denison Wahereza okuva minisitule y'eby'ettaka yakwasibwa omulimu guno. State House Land Department yatuwandiikira ng'esaba tupime lino ettaka tulabe ekiriwo ki. Nerika waatuula plot 21 n'endala. Mu lukiiko luno Wahereza akatemi musigansimbi nti ettaka kwakolera erisinga teriri ku plot 21 era si lirye. Ettaka Nerika lyatuulako currently erituula mu plot 21 twazuula nga ziri eka about 7.8 ezigwa mu plot ye. Ne tusanga kwezo zatuddeko zakozesa ezituula mu plot 32 zaali about 50.114. Era kizuuliddwa ettaka ly'omuyindi liri eka 124 n'obutundu 795 wabula nga ku lino omuyindi akolerako eka 7 n'obutundu 82 kyokka ng'ebirala byakolerako biri ku ttaka eritali lirye. Era ne tusanga nti kwezo zakozesa 5.5 zituula mu plot 31. Ndowooza kati bazikyusa ziri about 41 and 40. Era waaliwo lye yayagamba nti lirye lirimu ndowooza nenaasi eyo era nga terituula mu plot ye. Musaga Jule owa Kibowa Estates omu ku balandiroodi ku kyalo kino era nannyini ttaka omuyindi kwe yali yasenga agambye nti alipoota esomeddwa ntuufu ddala. Edison ya Kibowa and family nkakasa nti ripooti eyo esomeddwa ntuufu ddala era atukkiriziganya nayo. Omuyindi Neirika Farm ategerekeseko erya Chali naye akkiriziganyiza na lipoota eya Saveya era n'ategeeza nga bw'atagenda kusengula muntu yenna ku ttaka. I am not evicting anyone. Okay? So not to worry. I am not evicting anyone. Wano omubaka wa Bbaale Charles Tebandeke wasinzidde n'asaba abatuuze mu ssaza lye obutalwanagana na bannannyini ttaka. Landlord bw'ajja mwanirize muwe n'akatebe mutuule wansi w'omuti bwe muti. Omubuuze ssebo mukama wange tusanyusa okulaba oviiriddeko wagwani nti nze gundi ne gundi. Mutabani wani nsobola okumanya ebikwatako akulaga endaga muntu n'ebimwogerako. Ayagala abalina ebibanja bonna ku ttaka lino batandika okugoba ku kyokufuna ebyapa basobole okuva mu ndooliito ne bannannyini ttaka. Bw'oba otudde ku kibanja kiba kirungi n'ofuna ki ekyapa nti ne bw'oba ofudde myaka na myaka na buli buwanana obeera n'obwannannyini obwenkomeredde ku kyapa ekyo. Abamu ku batuuze mu kitundu mu kaseera kano bagamba nti bafunye ku buweerero oluvannyuma lw'ebbanga nga basika omugwa ne musigansimbi. Okubanga tutuuse ku buwanguzi tumaze ebbanga nga twetoloola muyindi takkiriza. Ndi musanyufu bavudde mukama wake nti naye akkiriziganya ekiba mu lipooti ya Saveya. Tuwulira emirembe miyitirivu nnyo singa binaaba biwedde ne tutandika n'okuwa obusuuli tetusaba kyokka. Oluvannyuma abatuuze bakulembeddwamu omusavi wa minisitule Denison Wahereza n'abalambuza w'ettaka ly'omuyindi eka 124 n'obutundu 795 weriyita.